Tuzze wano olwalero okulayifainga ensonga ezimu era nga nze mwennyini Mukalazi Michael nzize okubeera nga ntereeza ensonga emu oba endala okusinziiranga ku bintu ebitingana ku social media byetamanyiiko omutwe n'amagulu era nga tebiriko obujulizi bwonna bulaga nti waliwo ensobi yonna eriwo okujjako abo abenoonyeza ebyabwe be bavaayo ne batandika okubeera nga boogera kuno na kuli naye nga tebiriko mutwe n'amagulu. Oli ayinza okukeera ku makya n'akusibako amatu g'embuzi okuli Ssengo naye ng'ate oli mpologoma tasobola kubeera nga akugjawo w'oli awo wennyini. Twafunye okutiisibwatiisibwa okuva mu bantu ab'enjawulo nga boogera ebyanjwanjwa ku social media kuno ng'ebikwatagana ne Mukaonet Global Services nti Mukaonet Global Services bafere. Mukaonet Global Services bakola ebintu oba kitandikame nti babba oba babuzaabuza abantu okubeera nga babasuubiza okubaleeta e Dubai naye nga tebabatwala, babawa ssente naye tebatuukiriza bye batulina kutuukiriza. Tuzze wano olwaliro okularifyinga ensonga zino oba okukaatiriza ebyo ebiri ku social media ebitwogerwako entakera nga tulaba kisusse. Njagala kutandikira ku mwami omu eyavuddeyo okujja okwogera ko gye tuli oba okwogerako eri ensi yonna kubanga ensi yonna erabika yamulabye oli wabanga yabaddeko ate kuba yamulabye bulungi nnyo ng'ayogera ebyanjwanjwa nti twandibadde tuleeta baganda baffe ne bajja ne bakola kubanga tulina kampani ereeta abaana ate ng'ewaffe tulinayo abantu abatalina mirimu. Ekyo sijja nakukiddamu kubanga si buli omuntu ateekeddwa kujja bweru. Ate ffe bwe tubanga Mukaonet tuvuddeyo okuyamba abantu aba buli kika. Mukaonet twavaayo mu biseera bya COVID na guno gujwa tuyamba abantu ab'enjawulo abali mu UAE wano nga tebalinaako wadde n'eddiramu n'emu egenda okubayimirizaawo oba okubayamba mu ngeri emu oba endala. Tuvaayo ne twogera ne tuyamba ne tuwa amagezi era abantu bangi nnyo batuwa obujulizi nti tuli bantu balungi mu ngeri emu oba endala. Tuyambye mu ngeri emu oba endala ate buli muntu yenna abadde nga atukwasa ssente ze oba atugamba mbu agenda kujja wano kukola, ekyamazima kiri nti tutuukiriza. Oli yatuvaayo n'agamba nti twamaze wiikisi 3 tetunaba kumutambuza, oli n'ataaginga gy'oli tumaze emyezi n'emyezi nga tunatambuza muntu oyo. Naye bw'olaba nti omuntu tumutambuza okumala wiikisi 3 naye nga twamuwa visa, yansose n'agamba visa gye baakuwa ntuufu. Nga tunaba kuvaayo okunnyonnyola nnyo bantu kubagamba nti oli twalwawo omutambuza. Sooka omanye omuntu yatuwa ssente mmeka, ebisale by'ennyonyi biri ku ssente mmeka. Bwe tuba tugenda kutambuza omuntu tubala nti ennyonyi etambula etya, ebisale biri bitya, tuli mu expo, tuli mu festive season eno gye mumanyi mwenna abandaba ku media essaawa eno nti omuntu oba ogenda mutambuza olina okubala ku ssente ze yakuwa. Nti bw'ogula ennyonyi bw'ogula tiketi y'obukadde 2 oba yakamu 8 ddala omuntu obona omutambuza bulungi nti nedda. N'ogamba kasooke ngumiikirizeeko omuntu ono omutambulize mu kiseera ekituufu era n'okola ekyo kyennyini ekisaanidde. Abaavuddeyo okujja okuba abantu ab'enjawulo ku media ng'aba blogger be twaleeta wano, bannamawulire be twaleeta wano okuva e Uganda oba abajja wano olw'abantu abangi abakiririzaamu n'abagaa bannaaye mujje munoonyeze ku kampani eyo ntuufu, bajja wano ne banoonyereza ku kampani ne bagira mu kampani ntuufu. Mukaonet Global Services registered bulungi nnyo. Oli bw'avaayo n'agamba nti Alan Cruz, SB4, Ibrake mwagenda e Dubai mwagenda kunoonyayo ssente. Njagala mbategeeze nti abo bannamawulire era balina eddembe okukavalinga ekintu kyonna wano mu Dubai oba mu nsi yonna webabeera bagenze. Naye ekyenjawulo ekiriwo nti ani abaleese okubeera nga bakola ekintu ekyo. Weewaawo tukoze omulimu guno okumala emyaka miyitirivu nnyo naye nga tetulina muntu yenna atulumba. Naye olw'okuba nti n'abantu bakozesa by'amasimu gaabwe, bakozesa social media,
yensonga lwaki olaba nga bavuddeyo. Ejjukira mukwano gwange kino nakikugamba wano era ne nkikusuubiza nti ffe story tugigoberera okuva wetandikidde ddala paka ate gyekomekkereza. Tetukuleeterako kitundu ebintu ebiba bisajjusa oba nga bitabuse tubikuleetera, n'ebyo byonna byonna ebijja biddako byonna byonna tubikuleetera, ate n'ebintu ebyo bwe biba biwedde era still tubikuleetera wano n'otegera ebintu ebyo bannaye byali byatabuka byaggwereddewa. Kale n'olwekyo ebyo byate mukwano gwange nga w'obiwulidde enkya ya leero ensonga zo zikyakutte wansi ne waggulu, abantu bo bakyagera maaso n'okubeera ng'ate bavaayo yadde ng'ate olunaku lw'eggulo Mukawuneti yasobodde okuvaayo obudde bwabadde ndowooza buzibye. Mukawuneti yavuddeyo ate wali ku Facebook page yaabwe saaka ate neno ku YouTube channel yaabwe ne bagenda maaso n'okubeera ng'ate annyonnyola ku zino ensonga n'atangaaza ng'era byonna byonna w'obiwulidde mukwano gwange akuddira mu luyimba takola ki taluwoomya ate nga ne lubaale w'omulamu tasamirirwa. So obiwulidde bulungi, yagambye nti bannanga babavuddeyo si bituufu bafere bayayo. Wabula nze kyenyinza okugamba mukwano gwange byayogedde byonna gwerondamu ebikugasa ebitakugasa okole ki obireke, biyinza okuba nga byonna byonna byayogedde si bibyo. Wabula nze wari yange weeri wali wamu nti abantu nga bameka bonna ne bavaayo nga boogera ku nsonga emu. Ekyo kyokka nze kyekisinga okola ki kyekisinga okubeera ng'ate kinneewuunyisa nti singa babadde bantu ng'omu oba babiri abavuddeyo oba oliawo twandibibuusizza ebintu bino amaaso, naye nze ekyasinza okubeera ng'ate kindeetera okugamba nti njogere ku nsonga zino nti wasose ne wavaayo omwana omuwala era ng'oyo ye yavuddeko okubeera nga n'abalala bonna abaali basirise bavaayo. Wano recently we nakola video I think it was yesterday but one era still mu comments ngera abaana obalaba nabo bagamba nze nange takwata masimu gange nze naweereza obukadde 4.5 nze nakola bwenti ne bwenti. Kale kwegamba ekintu ekyo nze kyasigadde kinneewuunyisa nnyo okukamala era we namaze ejja okulaba Mukawuneti ng'ayogera ku zino ensonga ng'atangaaza bino nabiri ate ekyo kye kyasigadde mutima gwange nga nebuza ngamba ye ate banene obba abavaayo bayita mu bafere like bakuba wrong number nga be baba abafere ababatwalako ssente zaabwe bate ssente zaabwe baziwaani. So bannange mikwano gyange nzikyenyiza obbasaba kimu zino ensonga nga muziwulidde zikyengenda obbasaba kiri kintu kimu mugende maaso n'okubeera nga mwegendereza. Muteekemu obwongo mu buli kye mukola, buli step gye muteekinga musooke kubeera ng'ate mubala. Wamanya nti nno njagala tuukirira Mukawuneti antwala ebweru kakasa nti ofunidde ddala Mukawuneti n'oyogera naye beera mugumiikiriza. Nze nabagambye nti okupakuka baganda bange kwe kusinza otusuula mu ntata okupakuka ng'oluwulira ddala nga tosobola kugumiikiriza owulira ddala ng'emyezi 6 wogigumiikiriza n'olyoka otambula naye ng'oyise mu mitendera emituufu owulira ddala nga bannange obudde buba bukuyiseeko nnyo. N'ekitunuulire mu ngeri zino bbiri mukwano gwange, ogenda kwagala okupakuka ssente zo bagenda zirya ate oba oliawo kigenda kutwalira omwaka mulamba okuddamu okuŋŋaanya ezo ssente. So kati tolaba nti nno okugumiikiriza n'osuula mpolampola enkesi nga w'okolaakola ku biralalala just like the process gye wagoberamu bino ebintu nga tonnaba kutambula oba oli mu nnyumba ya Muwarabu wagumiikiriza walina omulimu ko wali okola oba wali okola mulimu ki oba wali okola mulimu ki oba wali okyabeera wammwe n'ogumiikiriza ng'ebintu bitambula mpolampola toli ku pressure lwa nsonga tomanyi biriyitamu ddi we byayitamu ne bagamba biyiseemu ogenda. So kati ne wano yadde ssente zo zeewulira ozino omanyi teri kibi nnyo nga kubeera ng'olina ssente zino eno zirina engeri gye zikemamu abantu oba ziba mu nsawo zibookya nga gw'owulira buli akayisewo oyagala okateekemu ssente, ng'owulira bw'oba oyina ssente buli akubalira ddiiro oyagala ogiteekemu ssente, ng'owulira bw'oba oyina ssente toyina bugumiikiriza yadde nakatono just because you have the money. Buli agenda okujja ntwala abantu beweru ogenda laba ng'omutuufu just because opakuka bagenda kukubba. So senga ogumiikiriza n'okiwa obudde n'ogamba nedda njagala genda bweru naye nsooka kufuna Mukawuneti n'enjogera naye ate totoola ssente nga tewali kyagenze maaso. Ebyo bye bagamba nti weereza ssente kola otya linnyamu ku kya wakati nga tonnaweereza ssente. Oba mufuna mikwano gyange oli tamalaga kuba abamu nabalabye nga bagamba mbu bayogeranga n'abantu then omuntu n'abagamba nti teekoko ssente tawulidde na ku ddoboozi takoze ekiwabula yo olumugambe nti njagala genda bweru njagala kufuna mulimu gwa security ng'amuweereza ssente nti ng'amuweereza nama nti teekoko ssente oteekako otya ssente ku ssimu y'omuntu nga temunnaba nakwogera. So awo naffe tukolamu ku nsobi kwakati y'omukulu mumuwulidde ye avuddeyo n'abyegaana eggulo natangaza
Zano ne ngamba ye Alan Cruz ne SB4 tebalina buzibu ge mazima bo kye bakola kulanga wabula ng'ebintu byonna byonna ebyenjawulo gwe gy'okoma okulangira omuntu omufere gwe bagenda okwetika oba gy'okoma okulangira omuntu n'akola ebintu ebitaliiyo gwe bagenda okwetika gwalanze kubanga bangi nnyo baba bagenze eri omuntu oyo naye nga bakoze ki bagenzeyo because of you so kyonna omuntu oyo kyakola gwe bagenda okwetika oba munfuna mikwano gyange so nze kyensaba abakulu bano just kiri kimu bongeremu okubeera nga beegendereza si bebo bokka naffe ffennyini nange nnyinza okuba ndi wano yinandetera kalango nti kankolere nange nengwa mu zino sheet nengwa mugana amashiiti oba mukitegera mikwano gyange oli n'akutomeza n'omukubira akalango naye ng'ekyamazima mu ffere kubanga abaana bangi nnyo bakaabeera still waliwo abantu bangi nnyo wano abakubira bahajati simanga ne bashekati obulango abaana bavuddeyo bangi nnyo ngera nabo babogera ku nsonga eyo nga bagamba nabo basheeki ne bahajati batubbye ssente bakoze batya oba munfuna mikwano gyange so nze nendaba nga just tulina teekamu bwegendereza ffe abalanga okwegendereza abo betulangira obutatomeza ate bano batuwuliriza kubanga ye omuwuliza kati omuwuliriza wange wano senga muletera ekintu n'atomera nze gwagenda okwetikira anyinza okusanga buli video gye nteekayo anterako bikomenti ebiri negative just because ninako that hatred naye nga ate munnange sinze nalya ssente ze nno naye just because nze namuwa ennamba y'essimu nti tuukirira ono n'ono ku kizibu gundi ne gundi kati omuntu oyo oba amubbye nga tamukoledde ku bizibu bye yenze gwagenda okwetikka so mikwano gyange SB4 ne Alan kyekyo kye balimu essaawa eno naye nze kansuubire nti bakiyigiddemu era kansuubire zino ensonga bagenda zigonjolera ddala for once and for all kuba abaana abo abavuddeyo nti balya ssente zaabwe balina okunoonya ddala nze mbadde nsaba abaana abo batuule naabo kino bakiggyirewo ddala oba munfuna nze mbadde nsaba abaana abo batuule naabo kati ng'oyo omwana oyo yatandikirako ensonga zino zonna yakola ka video oba omwana oyo yali Saudi Arabia yagamba nti n'essaawa yonna basazaamu visa ye nti yawa mukawuneti ssente naye tebamufuddeeko oyo omwana yennyini gwe banditandikiddeko oba bakola live nga balina oyo omwana n'avaayo n'annyonnyola ensonga ze n'agamba biriwo ebiti ne bwebiti ne tumanya oba omwana yayitira mu baffere nga be batamuyamba oba byali bitya kubanga wano juzi twalaba Kadama yagenda n'avaayo Kadama ng'akaaba simanga nga office weetamuyambye office weetakoze eki Kadama nanyini office n'avaayo n'akola live n'amubuuza bye yabadde ayogera Kadama ne bimukalira ku matama nga yabadde awaayiriza so kati nze ndowooza the best wo okubeera nga tusolovingamu ensonga zino bafune oyo omuwala yennyini yavuddeyo nti nze tebanyambye ffe gwe tuba tulabirako tumanye nti okay babadde babawaayiriza oba byabadde bituufu omuwala bamukubira essimu oba omuwala bamufune boogere n'omuwala kuba yagambye essaawa yonna visa ye bagisazaamu kati balinde visa ye bagisazeemu we bagisazaamu bo bamuleete bamukoleko interview oba bakole naye live bamubuuza namba kikuwateeka ssente bani ne bani bewadiringa nabo kati awo tujja kuvawo nga tutegedde nti bino ddala muwala ye yakola ensobi yayitira mu bantu baffere oba bano be bakola ensobi kubanga otherwise abaana bo bangi bakyavayo kati naffe twewuunya abo abavaayo ate bo ssente zaabwe baziteekawo kwa kati mukawuneti yavuddeyo n'agamba si bituufu ebyo babawaayiriza babasibako matugambuzi baliisango baagala kubasuula kati nange wenebuuza nti abo bonna abantu balina amawanga ganjawulo abamu abavuddeyo bali Dubai abalala Saudi Arabia abamu Dubai abalala bali Uganda abalala Abu Dhabi bonna nga bavuddeyo boogera ku nsonga yemu bonna baagala kusuula abantu bano really so ekyo nakyo nze nakireseeko question mark so nze kati answer gye neewadde either abaana abo badiringa n'abantu abaffere abayaaye oba nga beetaaga abaana bano batuuzibwe bababuuze ebintu bino eno byali bitya otherwise kino ekintu ndaba nze ng'ekibulamu kubanga okubeera ng'ogamba nti bannange ebyo siffe naye ate nga balala bavaayo ne bagamba nti bakusongamu enno so ekintu ekyo si kituufu nze kyembadde nsaba bino ebintu babisolovinge nga bayitira ddalamu abo abantu bennyini abavuddeko entabwe abavuddeko ensonga zino zonna okubeera nga zitambula so mikwano gyange webanaakola ekyo nze nsuubira erinnya lyabwe of course bajja kuba balitereezezza naye nga naffe bannange tubeere beegendereza bahasula bannange tubeere beegendereza kuba kati ensi by the way yayonooneka ensi yayoneka kati buli omu anoonya waafunira buli omu ali anoonya nsawo ya muntu mwabalira wooteegendereza wooteebereramu owedde
oli ayinza okumanya nti kati mukaluneti atwala abantu bweru naye ne yeerimbika mu mukaluneti. Ono alowooza adiringana mukaluneti kumba adiringana muntu mulala adiringana duplicate ya mukaluneti. We bamubba ssente n'akaaba nti mukaluneti yanzibye. Okitegeera? So tulina okubeera abeegendereza ennyo mikwano gyange, otherwise nze nkugambye nti kati buli muntu anoonya wa waafunira. Ssente zo nze saagala zirugenderemu nazo zizifolinge victim ku binene ebigenda mu maaso. Naye ng'ekyo kijja kusoboka senga naawe oba otaddemu obwegendereza n'oteekamu n'amagezi ate n'obeera mugumiikiriza. Bulijjo okoma okubeera ng'oli impatient, bizibu bingi nnyo by'ogenda okusisinkana. Naye nga nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo mukwano gwange, nkusaba subscribing ku channel yaffe wano tuli ku lugendo olutuyingiza abantu 50,000. Ngenda kusaba olwegatteko olugendo luno osobola okubeera nga tofuna mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'amawanga agatwetoolodde. Wabula nga naawe oli mujulizi wange nti sikoma ku mawulire gokka ge nkuleetera, wabula ate nkuleetera wano n'ebintu ebyo ebikugasa. Gamba ng'okubeera nga twewulirira, twewa ku magezi ku bintu eby'enjawulo. Kale munnange n'olwekyo subscribe nga tubeere ng'ate tumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'amawanga agatwetoolodde ng'ate we tuyiga. Kusaba liking video eno webekkoledde, kusaba sharing abantu bategere nti mukaluneti ya clearinze tulekerawo okubeera ng'oba oliawo twogera bino na biri tusobole okubeera ng'ate kati tumanya ekituufu kye kimu bino ate bigenda okubeera ng'ate bikola ki bigenda mu maaso n'okubeera nga bitambula. Mubeere bulungi, Katonda bankuumire. Komawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala. Kale n'olwekyo toseetuka.